Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lifaanana litya, baliyita batya. Olunaku olwaleero nzize n'eddagala lyaffe liyitibwa bwanda. Eddagala lyaffe lye mbayitidde olwaleero liyitibwa bwanda. Bwanda bw'atyo bwafaanana nga bw'omulaba. Bwanda bw'atyo bwafaanana. Bwanda ddagala oba muddo gukulira wansi. Kakulira wansi nga kalandira wansi, kabeera n'obukoola butini nga bw'obulaba. Bwanda y'oyo otulaba otukoola tutini nnyo, kakulira ku ttaka okwo oba tukiyita okukabwamira ku ttaka okwo wansi kwe kasinga okubeera kwe kalandira. Kasitukamu katini ne kamaa ne kaddayo wansi, bwe katyo bwe kafaanana. Kayitibwa bwanda ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Bwanda ddagala nnyo. Bwanda ajjanjabya ddala endwadde eziwererako ddala. Okusookera ddala endwadde zajjanjaba ddala mbaweekokko ku zo. Okusookera ddala kalungi nnyo, kooza bulungi nnyo mu mubiri. Osooka kakozesa okweyozaako mu mubiri bulungi nnyo. Okafumba n'oba ng'onywako mpolampola. Olina kukanywera mu kipimo. Osobola okunywako akatundu k'ekikopo buli lunaku oba ku makya n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka onywako katundu ka kikopo. Ekirala kalungi nnyo ku bakyala. Abakyala akaddako kalungi nnyo, kaleeta obwagazi. Osobola okukakozesa ng'okatawaaza nga amazzi ogatawaaza ogayingiza munda, naye olina okugattamu ebirala. Nja kuba nkabakolera vidiyo nja gikola, nja kuba ngibateerayo. Kalungi nnyo mu kuwoomesa. Ogattamu eddagala n'oba ng'okanaaba wansi. N'ekirala osobola era okukanywa, kaba kajja kwongera ku mazzi ago ag'ekikyala. Kalungi nnyo, bakayita bwanda. Ekintu ekirala osobola okukanaaba, osobola okukagatta mu ddagala eryo ery'emikisa n'oba nga weeyirako n'oba ng'okanaaba. N'ekintu ekirala osobola okukateeka ng'obadde owanga enkumbi. Kati eddagala ly'ogenda okuwangisa enkumbi osobola okukagattamu bulungi nnyo ako kabwanda. Bwe ŋŋamba okuwanga enkumbi abakyala mukitegeera. N'ekirala kajjanjaba bulungi nnyo ennyingo. Ennyingo nga zibadde zikulumaaluma, w'owulira ewakuluma osobola okubeera ng'okasiigawo bulungi nnyo, n'okunywako n'onywako oba n'ogattamu n'eddagala eddala n'oba nga wejjanjaba bulungi nnyo mu nnyingo wabeera wakuluma. Kyekyo kayitibwa bwanda. Bwanda bw'atyo bwafaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Keetegereze bulungi, abasinga mukanoonya naye temukalaba. Kamera nnyo ku mbalaza. Ku mbalaza wansi w'olubalaza, kamera nnyo wansi w'olubalaza, naddala nga temutera kulimawo, ng'olubalaza lwa ttaka. Kamera nnyo okuliraana embalaza oba okuliraana oluggya we lukoma, nawe era katera okumerawo. Kayitibwa bwanda, bwe katyo bwe kafaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.